Mukama mulungi. Amawulire kyemanyi mwena mwagawulidde dda kitalo ekyomu ku mukwano gwaffe atugenzeeko Omusumba Kuula Thomas. Kitalo twongere okusabira eggwanga lyaffe n'abantu baffe. Mukama atubeere mu kiseera kino eky'entiisa bwe kiti. Kitalo eri buli muntu yenna afiiriddwa abantu be. Twagala okuleeta okusaasira bannange yonna gye muli. Mukama abatugumize, Mukama abasangula amaziga. Kitalo. Naye tugende mu maaso nga tukkiriza Katonda olw'ebikulu bye by'akola mu makkati gaffe n'okwagala kwe okukolebwa mu bulamu bwaffe. Yonna gye muli twekuumire mu kusaba n'okukkiriza mu biseera bino ebyakazigizigi. Taata tukwebaza olw'ekisa kyo. Tukugulumiza watugamba mu byonna twebaze nga bwebaza. Tuzze okwebaza olw'obukuumi, olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo nga tugenda okusharinga ekigambo kino eky'obuweereza. Mukama twongera amaanyi n'okukkiriza okutegeera gwe twakkiriza nti weewaawo waliwo ebiba bitutawaanyizza era bitubungudde. Mukama kitange biba bitumazeemu amaanyi, naye tufuna amaanyi mu ggwe kubanga ggwe essuubi lyaffe ery'obulokozi. Buli ddoboozi na buli kutu na buli muntu yenna agenda okuwulira session eno leka addizibwemu amaanyi oyo abadde aweddemu essuubi. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye, amiina. Twebaza Katonda olw'akaseera kano katuwadde okujja mu maaso ge. Eri abooluganda abatuwuliriza abali ku cyber space twebaza Katonda abaleese okuwulira ekigambo kya Katonda, nammwe abali ku Facebook, abali ku YouTube ne ku Twitter. Nga Sister Suzette bwagambye nti tuli mu kunyolwa okw'enjawulo si eri omuganda waffe oyo yokka, naye eri eggwanga lyaffe lyonna, eri abantu bonna abafiiriddwako, baganda baabwe, mikwano gyabwe, bataata baabwe, bajjajjaabwe, abantu bangi nnyo ekigenda mu maaso. Naye tumanyi tulina essuubi mu Katonda nti newankubadde obulwadde buno bugenda nga buzikiriza abantu, tulina essuubi mu Katonda. Kye tusaba essala yaffe nti Mukama agumye era awonya abo bonna abalwadde. Amiina. Leero tuli ku kigambo eky'okuyigiriza nti twayitibwa ffe ng'abakkiriza obw'okutabaganya. Ng'omukkiriza olina okumanya tolinda kintu kikugweko, tolinda omale kuwulira ddoboozi. Eddoboozi osodiwulira naye tolinda lijjo oba likukoone olyoke omanye nti ki wayitibwa. Tugenda kutunula mu byawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tuli mu Kristo, bye bitulaga oyo Kristo ali mu ffe. Amiina. Gwe ng'omukkiriza otegeera otya nti oliko obuyite era omanya otya nti naawe osobola okugenda ebweru n'obuulira enjiri. Abamu bagenda mu Bible College nga baddamu obuyite obwo Mukama bw'atadde ku bulamu bwabwe, naye tukizudde nga tubikula Bayibuli nti teweetaaga kugenda mu Bible College, weewaawo eri important nayo, naye tolinda omale ogende mu Bible College kubanga ekyo kigambo kirungi nnyo ky'okozesezza. Ekkanisa ye number 1 Bible school esomesa buli mukkiriza, era kyetuvudde tujja nga tunnyonnyola ne wiiki eyaggwa twannyonnyola nti Mukama ffenna yatuwa obuyite obw'okutabaganya abantu be okuddayo gy'ali. Bw'olaba wano nga gye twasomesezza okuva oluvannyuma eri ennaku ebbiri ze tubaddeko nga tusomesa mu Luzungu, tubadde tulaga nti okuyitibwa mu buweereza olina kubanga walokoka ddala, olina okuba nga wakkiriza Kristo sooka.
bw'oba tonnakkiriza Kristo tosobola kuyitibwa mubuweereza kubanga nekyogenda okuwaayo oba okubuulira oba tokimanyi. Twabadde tusoma mu kitabo mwe tujje ekyawandiikibwa kino kiri mu Bakoliisi ekyokubiri essuula 5 okuva ku lunyiriro lw'e17 paka ku lw'e18. Bakoliisi ekyokubiri essuula 5 olunyiriri lwa 17 paka ku lw'e18 lusoma bwe luti. N'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja, eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja, naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya. Tugambye 5:17 waliwo eno bayibuli gye wali oŋŋambyeko nkugambye essula meka 5 olunyiriri lwa 17 otyo paka 18 egambye bweti buli eyeegatta awamu ne Kristo kyava aba omuntu omujja. Owulidde ebigambo bino buli eyeegatta awamu nakyo kitegeeza okkirizaani Kristo kyava aba omuntu omujja. Empisa ez'obulamu obwedda nga ziweddewo, otyo olw'empisa ez'obulamu obujja zitandise. Kati olw'empisa ziri eza Kristo ziyingidde mu ggwe. Ebyo byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yennyini n'ayita mu Kristo era n'atuwa omulimu ogw'okutabaganya. Katonda yatutabaganya ne Kristo ng'ayita mu Kristo, ng'ayita mu mwana we Yesu. Guno mulimu gwe. Agambye nti ki mu 10 ebyo byonna biva eriwa? Eri Katonda. Si byaffe, si gwe obyekolera. Kuno okutabaganya kwe twogerako essaawa ya kaakano kyetuvudde tugamba nga tutandika nti oyina kuba mulokole, oyina okuba nga wakkiriza Kristo. Buli yeyeegatta wamu ne Kristo kyava aba omuntu omujja. Weewaawo. Empisa z'obulamu obwedda nga ziweddewo. Nayagadde nnyo bayibuli eno. Ng'olwo ng'empisa ez'obulamu obujja zitandise nga toliiko ki ng'oli mujja mu Kristo nga endowooza yompya. Kati erina bweyogera weeyongereko maaso gene mu Peetero ekisooka essuula 2 olunyiriro 9 owulire kiki kye tuli. Esoma bweti naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona bakabaka kika kitukuvu abantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi eby'oyo eyabayita okuva mu kukizikiza okuyingira mu kitangaala kye eky'ekitalo. Naye mmwe muli lulyo lukoki lulonde bakabona bakabaka eggwanga ettukuvu bantu ba Katonda bantu ba Katonda bennyini abaalondebwa mulyoke mulangirire ebirungi bya Katonda eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala kye ekyewuunyizibwa. Kitegeeza nti omuntu okusumululibwa oyina okuva mu kizikiza oyingire mu kitangaala. Kati twava mu kizikiza ng'abakkiriza Kristo ne tuyingira mu kitangaala. Kati najja atukwasa obuweereza buno olw'okutabaganya abalala abatannategeera Katonda. Kati ng'ekiseera kino kye tulimu abantu bali e Uganda bafa bali mu fiya, abalala tebannalwala na bulwadde, naye olw'okutya sitaani kwaleese kubatwala mu mitima gyabwe olw'okuba abamu tebamanyi kwe bayimiridde, tebayina kwe beesiga. Kiringa wano mu Amerika abantu abamu betta olw'okuba tebayina Katonda.
nagamba wabaddewo statistics nga bagamba nti corona yasinze okutta nga tugenza okulaba nga corona tasse nnyo bantu nga abesse enamba yaabwe ennene nnyo okusinga eya corona nga number 1 disease killer cancer so si corona kati bw'otunulamu n'olaba nti bw'oba tonnayingiza Kristo ono obuzibu bwo gye buli olina obuzibu bunene nnyo naye Yakobo alina bw'ayogera ku Kristo ono olina okutegeera Yakobo alina bw'ayogera wano tugenda kukebera mu Yakobo 1:17 mpaamu eddakiika ntono nnyo Yakobo 1:17 Yakobo 1:17 njagala muwulire bweyogera kaŋŋende wano mu Yakobo 1:17 ayogera ku mbala ya Katonda engeri gy'alimu otyo agambye bw'ati buli kirabo ekirungi kiva wa buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukiridde kiva mu ggulu na buli kika okuva eri Katonda kitaffe eyatonda ebyakira ku ggulu. Amiina. Eyatonda ebyakira ku ggulu atayinza kuba na kufuukafuuka wadde okulimbalimba. Ono ye Katonda. Kati kino kye kiraga embala ya Katonda oyo eyatwagala. Yakobo bw'atugambye nti oyo agaba ebirabo buli kirabo ekirungi ekirabo kyayogerako kye ky'okumutegeera ekyokumumanya. Amiina. Eyatonda eggulu n'ensi. Kati my microphone, you can hear me because it's feeding back from here. Okay. So bwe tweyongerayo wano agambye nti n'okuva eri Katonda kitaffe eyatonda ebyakira ku ggulu atayinza kuba. Kitegeeza nti Katonda tasobera kuwa ate n'amala n'akola ki n'akuggyako. Kubanga wano Yakobo yannyonnyola kiki Kristo kyali. Talina kufuukafuuka wadde kukola ki kulimbalimba. Awo we tulabira Kristo kiki kyali. Njagala tweyongere wano mu Yakobo 1 okuva ku lunyolo 13 paka ku 15 tulabe omuntu omuggya bw'alabisibwa nti omuntu omuggya tasobola kubeera ng'alina endowooza bbiri mu mutima gwe. Yakobo 1 ove ku lunyolo 13 ogende ku 15. Yakobo essula 1 olunyolo 13 paka ku 15. Omuntu yenna bw'akemebwanga tayogeranga nti Katonda yankema kubanga Katonda takema na bubi era ye yennyini takema muntu yenna. Olw'14 naye buli muntu akemebwa ng'awalulwa okwegomba kwe ye n'asendebwasendebwa okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona n'okwonoona okwo bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. Kati omuntu afuuse omuggya taba na ndowooza zino. Omuntu afuuse omuggya aba ategeera embala ya Katonda nti eri emu. Yakobo kyava annyonnyola n'agamba omuntu bw'akemebwanga tagambanga nti ki Katonda yakoze eki ankemye. Katonda takema na kibi
newankubadde tugenda ne tusoma ebyawandiikibwa bino ne tussaamu endowooza zaffe n'agamba nti Katonda yankemye nno yankemye nenkola ekintu bwe kiti naye nga bwe tuddayo mu byewandiikibwa ffe abakkiriza mwe twekyekingira bayibuli etugambye nti omuntu Katonda tamukema na bubi Katonda takema na kibi era yennyini takema muntu n'omu otegeera wabula kwaffe kuno bwe tuba nga tulina ekintu kye tuyayana okukola ne kibeera mu birowoozo byaffe ne kizaalibwa olubuto olwo bwe tukibeerako ne tukiri obwenkulumu kizaala ekibi. Njagala nsomere ku lw'ekumi wano ne lw'ekumi owulire bw'alwogera wabula buli akemebwa asikirizibwa era asendebwasendebwa okwegomba kwe. Osikirizibwa era okola ki osendebwa olw'okwegomba kwo si yakebwa genda ku lw'ekumi mu Yakobo esooka lugamba okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala ekibi ate ekibi ekyo bwe kimala okukula ne kizaala okufa. Ekibi oba okirowoozaako ekyo ky'oyagala obeere okifune n'ogamba nti naye gundi ono ajja kigwako ngenda kukimukola ne kitandika okuzaalibwa mu ggwe ne kikula bwe kimala okukula olwo ne kiryoka kireeta ki ne kireeta okufa. Kati tulaba Yakobo atunnyonnyola omuntu omujja kiki kyali kiki ky'olina okubeera ng'oli mujja. Tugende mu Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri 23. Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri 23 lugamba bwe luti mwazaalibwa omulundi ogwokubiri si na nsigo eggwaawo wabula etaggwaawo n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Eno egambye bweti mwazaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati kitegeeza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si kya mubiri wabula kya mwoyo. Omusajja yagamba nti nzirayo ntya mu Nikodemasi nzirayo ntya mu lubuto lwa maama wange. Ddala ddala olowooza Nikodemasi yali alowooza ki? Ye mu kutegeera nga Kristo bwe yagamba nti omuntu alina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tomunenya kubanga ebintu yali abiraba mu ndowooza ye era nga yeewuunya nti omuntu addamu atyo mu lubuto lwa maama we n'azaalibwa omulundi ogwokubiri wuno ndi musajja mukulu. Kristo n'amugamba nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Kati bw'otunulamu n'abakkiriza abamu ennaku zino ebintu tubitwala nga bwe tubisoma tubiteekamu n'endowooza zaffe ne tubiteekamu ne bagamba nti olina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'olowooza ogenda kudda mu lubuto lwa maama wo nti oba olina okubatizibwa mu Kristo. Kati bw'otunulamu wano agambye nti twazaalibwa omulundi ogwokubiri ekyo ekiggwawo si kyekyabazaala wabula mwazaalibwa ekyo ekitakola ki ekitaggwaawo kyekigambo kya Katonda ekiwa abantu obulamu era eky'olubeerera. Kino ekigambo kya Katonda kya lubeerera gye tuli bw'oba nga okkiriza kubanga bw'oba tonnakkiriza oba tonnakitegeera. Ky'ova olaba Timoseewo eyogedde ng'egamba nti Katonda ayagala abantu bonna. Timoseewo ekisooka ayagala abantu bonna okusooka kukola ki okulokoka ekiddirira kukola ki okufuna okutegeera. Kati bw'omala okufuna okutegeera ng'otandika okutegeera ebintu bino bye twogerako nga Bayibuli bw'egambye nti mwazaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati olwo twogera ku muntu omujja ategedde Kristo. Bw'amala okutegeera Kristo n'alyoka aweebwa obuweereza obw'okutabaganya. Omuntu omujja taliiko nsikirano za bikolimo. Amiina. Ng'oli mujja mu Kristo omuntu omujja ebyedda biba biweddewo bagita history biba biweddewo ng'oli mujja nga bifuuse bijja. Omuntu omujja ne bwe bagamba nti bamuloga amanyi kiki kyali mu Kristo.
kubanga yatondebwanga yatondebwa etagwawo. Njagala tulabe Apostle Pawulo, omutume Pawulo bwe yayogera wano mu Befeso 2:10. Abefeso Sura 2:10 agamba bw'ati kubanga ffe tuli mulimu gwe baatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliranga. Wano agambye Katonda ye yatutonda ne tuba ki? Katonda ye yatutonda ne tuba nga bwe tuli. Twatonderwa mu Kristo Yesu tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekerateekera okukolanga. Omanyi lwaki nayagadde Bayibuli eno bwe maze ogisisinkana eyogera ng'ey'oluzungu bw'enejjayo kati kino ekintu kiri mu past tense nti Katonda ye yatutonda ne tuba nga bwe tuli. Twatonderwa, tetugenda kutonderwa, twatonderwa mu Kristo. Tetuli mu bbanga wano. Otegeera Yesu mwe tuli tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda bye yatuteekerateekera okukolanga. Kati gwe w'Oluganda mpuliriza olunaku olwaleero ng'oli eyo ku Facebook, ng'oli ku YouTube, ng'oli ku cyberspace, manya watondebwa mu Kristo. Lwaki watondebwa? Laba ogambye kasita wakkiriza Kristo olwo otondebwa ng'akuwa obuweereza. Amiina, obw'okutabaganya. Okwongerezaako yatutonderwa ng'ensi tennabaawo n'atutonderwa ffe tuli omulimu ogwaggwa ng'ensi tennabaawo. Kati ekyo ekyaggwa kyekyo Kristo kye yatuukiriza ng'azze ku musaalaba naye nga kyali kyakolebwa dda. Kati tutambulira mu ekyo ekyaggwa gwe mulimu gw'obulokozi nti tetulina kye tulina kukola wabula ekyo kye tulaba ne tukkiriza ne tukitambuliramu. Amiina. Kati bw'otunuuliramu n'owulira ow'Oluganda omu ng'agamba nti nina okumala okubeera nga ntuukiridde. So obuweereza buno obw'okutabaganya si kumanya kwonnyo, si kusoma kwonnyo, si butuukirivu bwonnyo, wabula Kristo Katonda atunulira Kristo gwe wakkiriza mu ggwe. Ekyo kye kikuwa qualification oba kye kikuleetera ebisaanyizo okuba ng'olina obuweereza buno obw'okutabaganya. Webala ekigambo ekyo ekya qualification yeye yakutuukiriza si gwe wetuukiriza. Kati olina bw'omala okukkiriza olina okumanya nti waliwo eyakutuukiriza ye Yesu Kristo. Kati mukyala Mubiru akozesezza ekigambo ekigamba nti ffe tuli mulimu ogwaggwa ogwe yakoledda. Tutunuleko wano mu Bakoliso ekisooka. Bakoliso ekisooka 1:27. Abakoliso ekisooka 1:27 agamba bw'ati naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi akwasa abagezigezi ensonyi era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwasa ab'amaanyi ensonyi. Kyokka Katonda yalonda ebyo ensi byeyita ebisirusiru alyoka akwase ab'amagezi ensonyi era yalonda ebyo eby'ensi bye bayita ebinafu alyoka akwase eby'amaanyi ensonyi. Ogenda n'olaba nga abantu abamu balowooza bagezi nnyo naye buli lw'otabana kutegeera mu Katonda oba musirusiru. Okitegeera? Naye Katonda Yesu yali alonda abantu be yakozesa mu buweereza bwe ng'abagoloberezi be
by disciples balina ebyekwaso bingi nnyo naye nabo balinawo bunafu webale nnyo. Petero yali yabuusabuusa nga buli kimu amala kukwatako okukkiriza. Matayo yali tax collector omuwooza. Matayo wow. Kakati Yuda yali mukozi waki. Yuda yali amukristo olukwe ate yali mukumpanyi n'okwagala okulya ssente. Naye Yesu teyakola ki? Teyabajjaawo. Yesu yabagamba nti nedda gwe tosaanidde. Kati gwe bodde oyo w'oluganda ne wejjamu olw'okuba gwe oyagala kwefuula ogamba nti Mukama sisaanidde ebyo byabali abali qualified, byabali abalina ebisanyizo abaasoma ennyo. Yesu yakusaanyiza dda, olina ebisanyizo kasita oba ng'omukkiriza. Teweesiba ku bunafu bwonnyo nti bana sisobola kuweereza, wabula nywereza ekyo ekiri mu Kristo ekiri mu ggwe, osobola okutwala obuweereza obw'okutabaganya eri abantu. Tutandika okubuulira ano twali twogera nga tugamba nti nze sisaanidde kujja mu masoko. Sister Suzette n'agamba nti bw'oba tosaanidde lwaki ojja mu kamera muno, naye omala kufuna kutegeera knowledge eyo. Kubanga jjukira mu Bible College bagamba mbu omuntu okubeera hambo olina omwoyo tuwaze jangu ogambe bannange sisaanidde era ne mu maaso gano sisaanidde kuyimirira naye nzize mbulire enjiri omuntu omwana akkiriza. Tukwata bikwate bye batusomesezza olw'okuba oli yakugamba bwe wagenda n'agamba kati yogera bw'otyo ng'oli muwombeefu. Ekyo si kyekiraga obuwombeefu mu maaso ga Katonda. Kubanaga nti bw'oba tosaanidde ate kati lwaki oyimirira obuulira eri abantu abasaanidde. Amiina. Kaakati tukyali ku kigambo ky'oki twayitibwa ddala. Ffe abakkiriza buli mukkiriza yenna yakola ki? Bwayitibwa. Ddayo kootu abaakajja tubabuulire wawe tuvudde. Abakolisa ekyokubiri 17 osoma olw'ekkumi ttaano. Abakolinso essula 5 ekyokubiri essula 5 olunywa olw'ekkumi n'omunaana. N'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitone kijja. Ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwaffe okuweereza okw'okutabaganya. Ebyedda bwe biba biweddewo gwe tobyesiba akate byereetako byejjukiza. Wano tuli oyo yayitibwa bw'obanga walokoka n'okkiriza Kristo waweebwa obuweereza bw'okutabaganya. Waweebwa obuweereza obw'okuleeta abantu okubajja mu kizikiza okubaleeta mu kitangaala. Ate gwe omuntu omupya akukkiriza Kristo oyinza okuba ng'obadde okyalina endowooza eno nti ologebwa, okyalina endowooza eno nti okyali mwonoonyi nnyo tosaanidde. Ky'ova olanga Mukama atutaddewo okubeera eddoboozi okukutegeeza ebyawandiikibwa nti osaanyizibwa mu Katonda era gwe toliiko kikolimire. Bijja bitya ogamba nti oyinza ogamba ye oluganda nti nina generation curse eyo ndowooza. Ky'ova olanga Bayibuli etugamba nti tujje bujja endowooza zaffe n'ekigambo kya Katonda buli olukya ndowooza. Kati buno tuli mu time eno buli wogenda biwoobe. Kati endowooza yo otagyekweka mu Katonda ojja kusanga nga naawe ogenda kwebaka ojja kuloota abafu maybe ofune ne pressure y'obwerero olw'endowooza. Sister Suzette alina ekigambo kyeyayogedde nga tutandika. Yagambye nti bwe tuyingira mu bulokozi oyinza okubeera eyo n'ogamba nti kakati nze mbadde sinnakula. Sinnategeera kigambo kino. N'agamba nti ekkanisa ly'essomero erisooka eri omukkiriza yenna. Njagala ogendeko mu Beefeso. Abeefeso. Abeefeso mmeka? Essula 4 osome olunywa olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi-n'essatu. Eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka ajjuze byonna. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza. Olw'ekkumi n'ebbiri olw'okuteekateeka obutukuvu
olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Oyo eyakka ye wuuyo eyalinnya ewala ennyo eyayisa waggulu byonna alyoka ajjuze byonna. Era y'omu oyo eyawa okuba abatume, abalala okuba abalanzi, abalala okutegeeza abantu amawulire. Kati ekkanisa bw'omala okulokoka ng'oli mu kkanisa, omusumba, omutume, omusomesa, nabbi, bonna balina okubeera nga basomesa okutuukiriza omulimu guno omubiri gwa Kristo. Tosobola kugamba bugambi nti nze ndi mutume kyokka kyekyo nga naye tosomesezza kigambo kya Katonda. Omuntu alina okuva wano ogenda mu Bible College ng'amaze okusomesebwa mu kkanisa. Ekkanisa eriwo okusomesa kigambo kya Katonda. Ekkanisa eriwo kuzuula kikyoli mu Katonda. Ekkanisa erina kugamba nti wasumululwa. Erina kukulaga Kristo mukyala mubiru. Okwongereza ku kye mbadde mugamba nti ekkanisa walinga awaka omwana bw'azaalibwa wasooka okuyigira buli kikolwa kyonna ekimuyamba okubeera omulamu mu bulamu buno. So ekkanisa Katonda yagidesigninga nti okuyita mu birabo ebyo basumba, bannabbi, batume, babulizi banjiri, okuba nti babeera batendeka oba basomesa oba bayigiriza omubiri gwa Kristo guno okukula okutuuka mu kigera Kristo mwali. Kati Bible College zino ensonga lwaki Bible College gyeziri lwakuba nti amakanisa galinga agataakola kye galina kukola yensonga lwaki. Naye ekkanisa bweba erina ebirabo bino ng'esomesa eyo ye Bible school era yosobola okukwalifyinga okuba omubuulizi kubanga bakusomeseza. Naye kiri kyajja olw'okuba amakanisa agasinga tegatwala buvunaanyizibwa obwo kusomeseza. Amiina. Kati bw'otunulamu gwe abadde yeebuuza ekkanisa yo ky'olimu kati eyina okubeera ng'ekusomeseza okutuuka mu kigera kya Kristo. Mu kigera kya Kristo mwe tulina okubeera nga tukola ki? Nga mwe tuli mwe tuyimiridde. Era bwe wetunuulamu nga togamba nti nze ndi munafu. Tubadde twogera ku musajja Yuda baamutuma okugenda babagamba bagende basabe n'abawa amaanyi. Gendayo mu kitabo kya Luka tulabewo. Luka essula 9 olunyiriri olusooka. Luka essula 9 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti. Awo Yesu n'ayita abayigiriza be 12 wamu n'abawa amaanyi n'obuyinza okugoba abadayimooni bonna n'okuwonya endwadde. Olaba yabawa amaanyi teyabagamba nti sisobola bba amaanyi olw'okuba mulina ebizibu olw'okuba mukyalina okubuusabuusa. Naye yabayita n'abalagira n'abawa amaanyi. Kitegeeza nti naawe owooluganda ali eyo toweenyooma, teweemalaamu maanyi kubanga ye Kristo eyakununula, eyakuleeta okubeera omujja, eyakufuula omujja akumanyi. Abasajja bano baagoba emizimu, ye yabakwalifayingisa si bo. Amiina. Bw'okkiriza Kristo ofunye ekisaanyizo. Amiina. Bw'omala okufuna ekisaanyizo ekyo n'ojja mu kkanisa n'ekusomesa n'ekutendeka tuweetaaga kubeerawo myaka 15 nga bw'oba otegedde fuluma ebweru kiki ogenda okwogera? Ogenda kuwa obujulizi ekyo Kristo kyakoze eri mu bulamu bwo nga bw'otabaganya abantu bano bakomyewo ojja kusanga ababbi abatemu. Tobagamba nti egeye ne balinza obalaga omukwano gwa Yesu Kristo naawe gwe yakulaga tiyajja fe abaali aboonoonyi nga tufiiridde mu bibi byaffe n'atufuula abatukuvu. Kati omuntu ono bw'omala omulaga obulungi bwa Katonda
n'okwagala kwa Katonda olwo omutabaganya omugamba anjagala newakwadde nkyali mu bibi byange okusinga eno enjiri okugamba ogenda mu geyeena mwana ng'oyadduka buddusi aba tayagala kuwulira ky'ogamba. Ate twayogedde nti bw'omala okufuuka omuntu omuggya oli omuntu omujja ow'endagaano empya. Ne tukyogerako nti bwe tugamba nti oli muntu mujja wa ndagaano mpya kiba kitegeeza tetugyeewo ndagaano nkadde. Kiba kitegeeza nti ebyali bisuubizibwa mu ndagaano enkadde ekyo byatuukizibwa. Kiki ekyali kisuubizibwa? Okujja kwa Kristo. Okujja kwa Kristo kyekyo ekyali kisuubizibwa. Ekisuubizo kyajja yaani ye Kristo. Era baali bamulanga tulaba nga bamwogerako wano Nuwa mu Ako yali Kristo nga kyali kisiikirize ekinajja okununula eggwanga. Kati mu ndagaano enkadde era tulaba ng'endagaano enkadde complimenting endagaano empya n'endagaano empya neetuukiriza ekyo kye baali boogeddeko mu ndagaano enkadde. Kati bwe tugamba nti gwe oli mujja mu Kristo oli mujja mu ndagaano empya eno tewegeraageranya na Isaaya oba bannabbi Moses oba Moses oba Eriya wegeraageranya na Yesu Kristo. Weebale nnyo kubanga Yesu Kristo akuwa amaanyi akuwa essuubi akuwa buli kyonna kye weetaaga. Beriya baalindirira Kristo naye kati Kristo akoze eki? Atudde mu ffe. Muggwe tali mu ggulu wabula atudde mu ffe. Bayibuli bw'etugamba. Kati gwe omuntu omujja njagala tugende wano tulabe omuntu omujja alinga ki ng'omuntu ayogera ennimi empya. Genda mu Makko essula meka ssebo? Makko essula 16 onyolo 17. 16 onyolo 17 lugamba bwe luti. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Obubonero buno abo abakola ki? Bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Banaayogeranga ennimi empya. Labe obubonero buno buli kubakkiriza. Kyekyo kye twagambye nti omuntu gwe bawadde obuweereza obw'okutabaganya yabeera naki? N'obubonero buno. Mu linnya lyange, erinnya lya Yesu oyo omupya ali mu ggwe ojja kugobanga emizimu onooyogeranga ennimi empya. Ennimi empya ezo ziva mu ggwe. Amiina. Tugendeko mu Bebbulaniya. Bebbulaniya essula 2 olunya lwa 10. Bebbulaniya Abebbulaniya essula 10 essula 2 oba essula 2? Essula 2. Abebbulaniya kanzireyo. Abebbulaniya essula 2 olunyiriri lwa 10 lugamba bwe liti n'olwekyo kyasaanira nti ye ku bubwe era mu ye ebintu byonna mwe bibeererawo olw'okuleeta abaana abangi mu kitiibwa asooka atuukirize obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona. Nsomeraku wano. Katonda eyatonda ebintu byonna era abibeesaawo yasiima okuleeta abaana be abangi mu kitiibwa. N'olwekyo yalabanga kisaanye okutuukiriza omukulu ow'obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona. Kaakati ono Kristo Katonda ebintu byonna yabimaliriza. Guno omulimu ogwaggwa gwonna ffe tuli baana. Omanyi nti kakati kizibu nnyo oluusi ogenda n'osanga abakkiriza olw'okuba tebannakula mu kutegeera Katonda n'omugamba nti oli mwana wa Katonda n'agamba nze nkyali muddu.
nti nze nkyali muddu ng'ate bayibuli ega nti tatakiyita baddu n'akamu wabula tuyita mikwano gye tuli baana ate omwana omanyi kiki ky'oli mu maaso ga taatawo era ne bw'ogenda okusaba ne bw'ogenda okumugamba nti nina wendaga oba nina kye neetaaga togenda bugenzi kukaabirira atutuukiriza mu bulokozi buno ono Kristo gwe twakkiriza yakutuukiriza n'ofuuka omuntu omupya n'obeera n'obuweereza buno obw'okutabaganya Kristo ono gwe twakkiriza endowooza zaffe si ze ezitufuula oba bye tukola si bye bitufuula wabula ye yatufuula dda he defines us mu byawandikibwa yatufuula dda era tuli muntu mupya twanaazibwa n'ekigambo kye kati Pawulo mu Baluumi essula 8:29 ayina bw'ayogera nga bwe yatumanya Baluumi essula 8 olunyiri lwa 29 agamba bw'ati kubanga abo bonna be yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri ey'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Amiina. Njagala kusomako ku yange wano tuwulire bw'agamba. Atugambye oti Alunyiri lwa 29 kubanga Katonda yamanya dda abantu be ng'akola ki? Nga tebannaba nakubaawo. Owulire ebyawandiikibwa bino yamanya dda abantu be nga tebannaba nakola ki? Nakubaawo. Era yabategeka bafaanane omwana we oyo alyoka abeere omubereberye mu booluganda abangi. Jo twakyogedde osobola kisomako mu Luzungu. Mu Luzungu owulire bweyogera mu Luzungu nsobola okukikuwa wano kimpe kubanga nniza okulwawo. Romans 8:29 for whom he did foreknow he also did predestined to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren. Kakati Kristo ye mwana eyasooka nga ngenda kugereza nga bwe bakola Mercedes Benz. Kristo ye prototype nti bwe bakola Benz eyo esooka eziddirira zonna zifaanana nga ki? Nga Benz ezo. Kakati Yesu Kristo ye mwana eyasooka the first begotten ye baaba waffe webali nnyo ffe gwe tulina okwegeregeranya ffe gwe tulina okutunuulira okwegeregeranya n'abannabbi bali abaasooka be Eriya ba Moses weewaawo baali baddu balungi aba Kristo naye nabo baali balindirira Kristo ono gwe tulabyeko gwe tukkiriza atudde mu ffe kati teweegeregeranya na muntu mulala yenna bw'oneegereganya n'abantu abalala bonna bo balina nabo nga tebalina bisaanyizo bimala. Kristo ye yatuukirira ye ono alina ebisaanyizo ebimala ye mubereberye wa Katonda olwo ffenna kye tuba tuyitibwa abaana ba Katonda. Bayibuli etugambye njagala okujjukira ekigambo kiri kyegambye kamalirize kino Bayibuli etugambye teri agenda kujja gyendi nga takoze nga tayise mu nze. Kati ekigambo kiri kyoyogedde eno example gyembawa ye example nga bwe twakola si gimino emirembe gy'abeevanjo naye emirembe mwe twakulira nga mukulu w'omuyitaani omuyita baaba tomuyita na linnya nga bw'omuyita erinnya eddala lyonna omuvumye oba baba Jowe baba Namutebi baba Naiti nga ge mannya okiraba. Kaakati tuyina baaba Yesu Kristo ate ye mwana asooka omubereberye wa Katonda kyovudde wano kugamba kubanga bwe yamala edda era yabaawula edda okubafaananyizibwa ng'engeri y'omwana we.
Amina. Omwana omubereberye Yes. mwakuweera amaanyi, mwakuweera obusobozi, mweweezuulira ggwe n'omanya embalayo mweri, mwotandika okulaba ekisa kya Katonda nga kitambula. Mweweezuulira. Amiina. Amiina. Tweyongereko mu maaso tulabe omulimu ogwatuweebwa. Weewaawo. Omulimu guno ogwatuweebwa ffe ng'abakkiriza. Mako essula 16 olunywa lw'15 tuli kukuyitibwa. Tuli kukuyitibwa abooluganda abatuwuliriza. Mako essula meka ssebo? 16 olunywa lw'15. 16 olunywa lw'15 lugamba. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Neyongere wankomeko oluluka. Komako olukuba lwe tubadde tweyitaga. Era n'abagamba nti mugende muki? Mu nsi zonna. Mutegeeze ki? Abantu bonna amawulire amalungi. Kaakati owooluganda ng'owuliriza olunaku olwaleero ebigambo bino bigamba gwakkiriza era eyawulira ekigambo kya Katonda n'okkiriza. Bw'obeera nga togenze kugamba bantu bano, mu luzungu gyo nakozesezza ekigamba nti you are a waster of grace. Mu luganda okivunula otya? Oba ekiso okyonoona ekya Kristo kikuweereddwa n'akutuma n'akugamba nti mugende mu nsi zonna mutegeeze abantu amawulire amalungi. Otegedde Kristo naye oyagala mwemanyiza wekka, oli eyo osirise. Tobagambako ku kirungi Kristo kyakukoledde. Tovala nga twadde obuweereza buno obw'okutabaganya. Okwagala kuno kwe kututwala ebweru ne tubuulira tebakusasula naye olw'okuba Kristo ekyo kye yakukolera. Oba oyagala n'omulala bambi afune endowooza gy'olina nti weewaawo ebizibu weebiri naye wobeera mu Kristo ate tebikumenya ng'atalina Katonda kubanga Yesuubi oyo atutuukiriza omulimu ogwaggwa edda. Amiina. Tolinda kugenda ku lusozi, tolinda kujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu olyoka ogenda obulira ekigambo kya Katonda. Nedda. Ffenna batuwadde weewaawo ebirabo ebyobuweereza ebitaano weebiri mu ministry. Naye buli mukkiriza yonna gy'oli bw'omala okukkiriza Yesu Kristo bw'oti akuwadde obuweereza obw'okutabaganya. Bwe buli wange ogenda ebweru n'obabulira Kristo kyakukoledde. Badanze gomulala no nali mulwadde wa kansa Yesu n'amponya. Naawe eyo gy'oli kyangu Yesu asobola okuyamba. Nali wano nga ndi mugumba nga sizaala. Yesu n'oga nti ddala Mukama abikola n'obalaga ekisa kya Katonda ne bajja ng'obatabaganya badde eri Kristo. Ate bwe tuba tubuulira ekigambo kino Sister Suzette yagambye togenda n'ogwa ku bantu n'obagamba enjiri eno muliro, this is holy fire. Ogenda kulaba Katonda ono bwe mutalokoka agenda battirawo. Naye bwe tubadde tujja tusoma mu Yakobo Yakobo atulaze obulungi bwa Katonda muye temuli kiki? Temuliimu mbala bbiri. Temuliimu mbala bbiri. Tasobola kubanga ate yakuwa obulamu. Okitegeera? Talina bipolar. Atalina bipolar. Oyo Katonda waffe ye bulamu bwereere. Tutegeera tutya nti Katonda bulamu tumulabira mu Kristo. Kristo kyatakola naffe tetusakikola. Tekisobola kubeera bw'abanga Kristo tatta kitegeeza ne Katonda tatta. Yesu Kristo agaba bulamu. Jo twaleese ekyokulabirako nti okumanya Yesu Kristo alaga obulungi bwa Katonda. Omukazi gwe baakwata mu bwenzi, omukazi baamukwata mu bwenzi naye baamukwata na musajja. Naye baleetako yekka. Okimanyi nti omusajja tebaamuleeta. Anti-tradition. Ne balyoka bamugamba n'agamba mu kikolwa. Kitegeeza evidence. Ne babagamba nti naye bannange. Yesu Kristo n'agamba nti atakikolangako y'aba asooka okukuba ejjinja. N'atunula wansi. N'awandika wansi. Bw'atunula wansi ng'awandiika omu ku omu buli muntu n'adduka. N'agamba omukyala nti ababadde bakunenya bali luddawa, where are your accusers? N'agamba nange sibalabako.
omanyi Yesu kye yali alagawo Yesu yayina obuyinza obusaliza omukyala ono omusango kubanga ye yali tayonoonangako weewaawo naye yagamba nti mukyala gwe nange sikusaliza musango wabula toddangamu kwonoona waawo n'amukomezaawo ekitiibwa n'amukomezaawo obuntu olwo Mukama amutabaganya omuzza eri Katonda we bw'atyo naffe bw'atuyise bwe tuba nga tugenza okulaba aboonoonyi babuulira tetubasalira musango wabula tubalage ekisa kya Katonda kye yakola eri obulamu bwaffe nabo tukibalage basobole okudda eri Kristo. Amiina. Kati kyova olaba bwe tuddayo okutunulira ekyawandiikibwa ekiri mu Bakoliiso 5:17 paka 18 oyinza obutagendayo kitulaga nti okuzaalibwa kuno okujja kukuwa obuvunaanyizibwa obw'omulimu guno ogw'okuleeta abantu mu Kristo. Gwe what is a mandate? Omulimu gukuweereddwa nti ogenda kubuulira enjiri. Ate bw'oba obuulira enjiri tosirika oyogera bwogezi olina okwogera tojja kusirika busirizi. Kati oweereddwa obuvunaanyizibwa oweereddwa omulimu gw'okubuulira ekigambo kya Katonda eri abasibiddwa bafune okusumululwa okuyita mu Yesu Kristo. Tusomereko ku Bakoliiso ekyokubiri essuula 6:1. Awo tunaakoma tusabe. Abakoliiso ekyokubiri essuula 6:1. Era bwe tukolera wamu ne Katonda tubeegayirira era bwe tukolera awamu ne Katonda tubeegayirira obutaweerwa bwereere kisa kya Katonda. Oba mbisomye butuufu? Bakoliiso ekyokubiri essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka. Somako muyo tulabe. Era nga bwe tukolera awamu ne Katonda. Kale nga bwe tukolera awamu ne Katonda tubeegayirira muleme kugayaalirira kisa Katonda kye yabakwatirwa. Katonda agamba nti n'akuwuliza mu kiseera ekyokusaasirwamu ne nkuyamba ku lunaku olw'okulokokerwako. Laba kaakano kye kiseera ekyokusaasirwamu era leero lwe lunaku olw'okulokolwa. Kati kyembadde njagala ennyo wano nga ayogedde tuleme okugayaalirira kyekyo kye nagambye nti oyonoona ekisa bw'otabuulira kigambo kya Katonda kubanga ogayaaliridde mu kubuulira ekigambo kya Katonda ekisa okyonoona. Saagala tubeere abantu aboonoona ekisa abagayaavu. Kyotegezaako okwonoona ekisa bwe kubanga otegedde obulungi bwa Katonda otegedde Katonda gy'akugye naye gwe n'osirikira obulungi obwo n'otagenda kugamba abantu bano boolaba abakola ebikyamu okubabuulira nti bana Yesu Kristo asobola obbakyusa. Ekyo ky'omubuulizi kyabadde agezaako okugamba. Kale Mukama atuwadde obuweereza obw'okutabaganya. Gwe ng'omukkiriza kasita omukkiriza ekyo kyekisaanyizo. Si butukuvu bwo si maanyigo. Katonda atunulira Kristo ali mu ggwe. Oyo ye qualify wo yakusaanyiza yakutukuza yakusaaniza. Amiina. N'oba ng'ogenda okuwulira ekigambo kya Katonda. Kati mu kuyita mu kwangu kati katukize bwe tuti kiringa bw'onoogenda ku ssomero n'osoma obwa dokita gwe okugenda mu malwaliro okuwa obusobozi obw'okukola mu malwaliro kiba kitegeeza tebatunuulira ekyo
kyoli wabula batunuulira ekyo kyewasoma ekyakuqualifying so okubeera dokita ekyo kyekikuweesa omulimu oba okuba ticca oba okuba manager okuba ekintu kyonna kyonna ekyo kati neeno ew'obwakatonda kristo ono yakuqualifyingsa katonda gwatunuulira tatunuulira gwe naye ono omutabaganya w'omuntu ne katonda ye yesu kristo oyo omwoyo gwe ogutudde mu ggwe gwatunuulira nti gwe gutuukiridde mu ggwe. Bannange olwaleero tugenda kukoma wano naye twagala okukugamba nti buvunaanyizibwa gw'omukkiriza gw'omulokole okubeera nti oweereddwa obuvunaanyizibwa oba okuleeta baganda bo mu bwakabaka bwa katonda. Amiina. Tweyanzike mu biseera bino ebisigaddeyo tugenda kusaba tweyongere okukkiriza katonda okugumya abooluganda abalayiko baatembajjeeko nga sitegedde bannange munsaasire mbakuddeko bukuuzi bwe ngenze mbakuddeko bonna ayayaya aba cyberface mbakuddeko bonna omulundi gumu bwepu munsaasirire ddala munsaasire bannange mbajjeeko bujja nga sitegedde nyize wano mwena ne mbajjako. Kale kati katusabe mu biseera bino ebisigadde ebitono bwe biti. Taata omutukuvu tukwebaza tukusiima tukugulumiza olw'obukuumi obulungi bw'otadde eri obulamu bwaffe. Tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde nti otuyisa okubeera abatabaganya. Leka ekigambo kino kitwale emmizi mu bulamu bwaffe. Taata omutukuvu tusufune okutegeera n'okumanya nti twayitibwa ggwe eri Katonda era ggwe otusaanyiza Mukama. Tusaba ekigambo kyo Mukama kitange kigende nga kikwata ku buli muntu yenna awulidde anaasharinga asobole okukula atuuke mu kigera eky'okutegeera n'okumanya. Ayi Taata omutukuvu weebale olw'ekisa n'okwagala kwo Mukama kitange kw'otulaze era kweyongera otulaga mu bulamu buno obw'obulokozi bwe tutambuliramu. Taata tukwebaza singa gwe tobaddewo ffe twandibadde tesobola kuyimirira naye mu ggwe tuba b'amaanyi mu ggwe tuba n'essuubi mu ggwe tuba n'okwagala mu ggwe tusobola okugenda mu maaso nga tutambula. Otugambye nti we don't compare ourselves with anybody else. Gwe wekka gwe twegeregeranyaamu ayi Katonda ow'ekisa gwe omubereberye wa Kristo gwe omubereberye wa Katonda gwe baaba waffe gwe tunuulira ayi Taata omutukuvu mu biseera bino ebyakabenje mu biseera bino eby'ebiwoobe mu biseera bino eby'amaziga mu biseera bino eby'endwadde mu biseera bino eby'ekiwonve nga gy'okufa kuyita Mukama kitange ffe tutunuulidde gwe Katonda. Gavumenti wetasobola kuyamba abasawo we batasobola kuyamba bakakensa we batasobola kuyamba amawanga amala ge bayita first world ge batasobola kuyamba. Obuyambi bwaffe buli eri gwe Katonda gwe tunuulidde Katonda ow'ekisa jekentememe kontororo branda rekendererebe koshontororo branda obukumi bwaffe buli mu gwe Katonda essuubi lyaffe liri mu gwe Katonda okwagala kwaffe kuli mu gwe Katonda mu biseera bino bye tuli mu Katonda ow'ekisa ekigambo kye kitwala emize ery'obulamu bwaffe amaanyi go Mukama kitange gatuuse ekigambo kyo kimenyeemenye byonna ebyetaaga okumenyeemenyebwa ayi Taata omutukuvu jikenderebo rakandarabababashanda eri abo bonna abalwadde Mukama eri abalina korona abatasobola kussa abalina kansa abalina siriimu abalina diabetes abalina blood pressure Mukama erinnya lyo baaliwe amaanyi okusinga amannya gano gonna they shall bow. Zino endwadde zijja kuvunnama mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi endwadde zivunnama wansi w'ekigambo kya Katonda. Siriimu avunnama wansi w'ekigambo kya Katonda. Kansa avunnama wansi w'ekigambo kya Katonda. Korona avunnama wansi w'ekigambo kya Katonda. Okutya kuvunnama wansi w'ekigambo kya Katonda. Jekererere brekonto ramanderere brekonto roro brande zekete bebe shiekenderere brekonto roro brandanda. Wajjaffe tubeere n'obulamu mu bungi ddala Katonda ow'ekisa tulangirira obulamu abadde okufa tulangirira emirembe abadde okweraliikirira tulangirira emirembe abadde okutya tulangirira emirembe abadde entiisa Mukama emirembe gyo ayi Katonda ow'ekisa okuyingira mu mayumba g'abantu mu maka g'abantu mu bulamu bwabwe mu mitima gyabwe Mukama nga weeraga nti gw'oli Katonda gw'omusumba omulungi
obulungi manderere prekondo zekete bebebe shianda rokontororo brondende kiyanda mozekete rebranda tuleta mchala namtebikula mu biseera bino ebyakazigizigi nga tamanyi kyakola mukama gumya omutima gwe gumya emmeme werage nti oli katonda ayi katonda kunensi nga mwami wamugenzeeko mukama kitange gumya omutima gwe gumya obulamu bwe mubeererewo gwe katonda watugamba tolutuleka nga bamulekwa mukama kitange wawulira nga aweddemu essubi muzzeemu amaanyi wawulira nga alina ebibuzo mukama kitange gwe katonda abannamwandu mubeere katonda atalina bataata yegwe taata waabo mukama yegwe taata waabo abatalina baami katonda w'eggulu n'ensi mubeere jeketebo randandanakoshontoro brande jawe entiisa yonna ebadde eyingidde mu kkanisa entiisa ebadde eyingidde mu ggwanga jikenterere brekontororo byanda makondororo brokoshikite brenda mandarabrahakete brekosha mekezekete brekontoro branda obonya bonna abali ku bitanda abatalina mukama kitange mwasirizi abatamanyina kyakukola essaawa eno ekigambo kyekiramu kiyingire Uganda ekigambo kyekiramu kiyingira mu buli nyumba ekigambo kyekiramu kiyingira mu balwaliro oleeta okusasira eri eggwanga mukama oleeta emirembe eri eggwanga kabaka je mandene monde rakatabo reke zekete beba okusasira kwokuyingira eri eggwanga emirembe gyo giyingira eri eggwanga Uganda jeketebo mandarabababayanda reke zekete prekondoro brandanda weraga nti gwoli katonda teri bakatonda balala mukama teri linnya ddala lyonna lisinga linnya ly'omukama jikenderere prekonda ng'oyingirawo ng'owonya ng'oyingirawo ng'oleeta emirembe nga tulaba abayigiriza bwe bali ng'ogenda on the other side omuyaga bwe gwali gukunta kabaka n'oyimirira n'oyogera eri omuyaga twogera eri omuyaga gaagano oguli e Uganda okusirika kaakano twogera eri omuyaga gwa korona okufa omuyaga gw'okufa mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi omuyaga gwonna ogubadde kukunse omuyaga gwonna ogw'okutya tugulagira mu linnya erya Yesu Kristo eryaweebwa amaanyi okukakkanya kaakano jekete bebe zondanda rekenderere brekoshanda mandenene kozontororo branda mekezikelere brekozontoro brandanda manderere brekozontororo yake zekete bebe bamama yanda omuyaga gwonna ogubadde kukunta tugulagira to come down in the name of Jesus the Son of the living God jikenderere brekontoro branda mosenderere branda omuyaga gwonna ogw'ebirowoozo omuyaga gwonna ogw'ennaku omuyaga gwonna ogw'enjala taata obutukuvu oteekawo emirembe jikende bobo jikenderere brekozontororoba tusabira abaana abato abavubuka be bagambye abali mu ghetto nti bakutukanga kamugunyeera tuleeta emirembe gya katonda ebwayise kawempe taata obutukuvu obukuumi bwo nga bweyongera okuyingira mukama kitange ekawempe mu Central Uganda kabaka jeketerere brekontororo brana omukono gwo gw'amaanyi nga guwanirira eggwanga kaakano zekete bebebe shianda lyabondedere brekonto werage nti oli katonda mukama kitange werage n'ekisa kyo mukama kitange ng'otambula nga bwe wagenda ng'owonya bonna abajogebwa nga sitaani kubanga katonda yalinga naawe mukama kitange byonna ebibadde binyigiriza abantu bano obasumulula kaakano mu buli njegere zonna ezibadde zibasibye obasumulula mu ndowooza zonna enkyamu obasumulula mu bufumu bwonna obasumulula mu kusamira kwonna obasumulula mu myenge gyonna obasumulula mu bwenzi bwonna obasumulula katonda olw'ekisa kyo ojja ng'otabaganya abantu bano ng'obakomyawo eri katonda waabwe jakandanda mandendenekozontororo branda mekete bebe siontororo branda mekezekete bebebe shontororo brandanda zeketere branda tuleeta abasumba bonna abalwadde mukama kitange
kitange tubateeka mu mikono gyo musumba senfumu omuwonya katonda w'ekisa ekigambo ky'ekiramu kigenda wonna gy'ali okomyawo omutima gwe okomyawo languzi ze tuleeta musumba kayiwa mu mikono gyo mukama omuwonya katonda w'ekisa abo betumanyi ne betetumanyi mukama kyange bonna abalwadde nga bakulembeze tubateeka mu mikono gyo wonya n'ekigambo ky'ekiramu mashanda rabababa yande rekete bebebe siyo kontorolobanda owonya abakyala abali embuto nga bagenda okuzaala mukama kitange nga tebalina na bitanda mukama okuma abaana baabwe nga bagenda obasindika okuzaala mukama obakuma mu biseera bino ebyakazigizigi taata omutukuvu janda rababa tuleeta eggwanga tusabira pulezidenti Museveni mukama omukyalire omutekeko ekisa kyo afune okutegeera n'okumanya engeri gy'alina okudiringa ne bannayuganda mukama tusaba ekisa kya katonda okumubeerako mukama tusaba obulokozi bwa katonda okumubeerako mukama leka ekisa kyo kimutomere mukama leka ekisa kyo kimutomere eri bannaggwanga ayi kabaka jekete bebebenda rokontororo brekezenta branda mandaria bahakentererebra ne bonna abakulembeze ne bonna abasirikale mukama leka ekisa kya katonda kibabeereko jikentererebreko shontoro branda ng'ogabirira mukama kitange taata tukwebaza kubanga okyusa buli ndowooza yonna ebadde etali ya butuukirivu mukama kitange bafune okutegeera okuva gy'oli weebale ayi yesu weebale ow'ekisa weebale ow'amaanyi tukwebaza tukusiima tukugulumiza mu linnya erya yesu kristo omunazaalesi tusabye amiina 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 mukama abatuweere omukisa jjukira nti bweweereddwa obuweereza obw'obutabaganya amiina 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 mukama abatuweere omukisa amiina abasaiba fesi munsaasire n'abaggyeko